Ebyapa Kyagulanyi si birungi ate nga ye Kadaama eyafa amaze n'azuukira biibino tosobwa. Dr. Hamza Owarema agobeddwa mu Busiraamu n'ebirala tubisubwa wano ku Wonderboy Eugene. Gwe natanaba kumpera kano ka video ka like badde nsaba okampere ka like mbere nga nsobola okutandika ne mawulire gaffe agaleero ate nga ye Hajat Kalodo agamba janga kulombera edduwa namba esembyawo 67 era mu nsonda ya left mukubireko abere nga asobola okuyamba mu bizibu byonna byolina ajja asobola okuyombera edduwa ebizibu ebirenga bikola ki kabitereera nga sibalwisiza katugende mawulire gaffe agaleero. Love Mercy oba Kadaama abadde akolera wali mu nsi eya Saudi Arabia oba gite ensi ya Ronaldo nga abasinga bwe bagiyita wali ku TikTok. Olunaku lwajjo yavuddeyo n'agamba ye akyali mulamu era bano abamubikka aba tiktokers abamubikka bambi n'agezaako ebigambo byayogedde era ngira bamubalekera maaso mumwewulireko temugamba mu bigambo byange oba nze yamusaze omugambo. Yavuddeyo n'abasabira kambalekere video Love Mercy era nga bakakasa nti akyali mulamu nkomewo n'amalala. Abambika nti nafa mwebale nnyo okumbika kamala okwesootinga mu linnya lya Yesu tugenda kwesootinga. Kuba kati guno omwaka gwe twatandise gwa bujulizi gwa kusonyiwagana gwa kwagalana si gwa ntalo guno omwaka naye nga mwebale mwena abambika naye nzija mundinde mpanike live banyumize nakomyewo ntya kiki kyali mu Saudi nali ntya genda kubabuulira buli kimu. Byono nga tubitadde mabbali bafanda okuvayo ne batabukira Baby Kyagulanyi bagamba lwaki opostinga bividiyo bye ebikadde wali ku TikTok era nga Baby Kyagulanyi yavuddeyo n'abagamba eyo channel si ye wabula just channel ka ngawogamba muno gurupu ya abantu basinga okwagalani basinga okwagala Baby Kyagulanyi era bebateekayo ezo videos emutero olaba Baby nagamba yetasobola kuteekayo videos enkadde kale byono nga tubitadde mabbali ebya Rema n'Amakula bitabuse nga we bavuddeyo omuzigiti oba abasiraamu bavudde batandika okwemulugunya kabagamba bawe byakoze okugenda buli wamu nga recordinga teki amaife tetuli basiraamu mbu tekikirizibwa mu Busiraamu mutebasobola kukkiriza mubate okugendayo wenogendayo ng'ogenze n'omutima gwakola kigwa kusaba kuba ekifaananyi kimu kiba kimala wabula ate gwovuddeyo olinga akola documentary nagamba muno obanga mulowooza alimba mugende mubuuze abantu abakolerayo Mecca kambalekera video era ngomeyo n'amawulire amalala. Omulaze ndabye abantu zibakola nazo zinkanze kati buli jezu umra zennyini batulabu ilmi bazibuuza abamanyi ne buubuuliza wali Makka wennyini bamanyi noga nti bano kibakola kituufu bajja kuga wallahi ekyo si kituufu. Naye kakati enkola gye bakolamu abantu umra yatusobedde dda buli agirabako yeewuunya n'atali muwalimu yeewuunya. Kamera ne zifuuka kamera buli kifu buli kasite abantu batuuse kati gye tujja okuba nti agenda kuvunnama yeekube bwati ng'avunnayo ateekeyo ku Facebook bwe tulaga sikulimba uli avunname wansi akwate kamera bwati yeekube atuweereze nadde nsalire mu rawda ng'ali mu rawda yeekubiremu ekifaananyi edduwa ezo ebulimba nkubaamu ako What is it? Ngasukuma agayayi ga mafia asaba bamukubaza Abdurrahman mulabi bamukuba asaba kadhab sabalimba ibada agikulira mu katemba buli bwomunda katemba buli kaseera ibada zigenda kufa nga tekyaliyo kibayita ibada nga tekyaliyo kibayita ibada wabula nga kufuuse nga genda kujasi oba kwita refreshment abantu kuweewamu ka refreshment abantu kuwummulamu kusanyukamu ekirimu mukikalubya mubuuza abamanyi bennyini abali we mukolera effujjo eryo bennyini bajja baddamu bwe banaabaddamu nga kyawukana ekyeŋŋambi siddamu kusomesawo effujjo abavubuka lye bakolera e Makka
bana abaga nti likkirizibwa osiddamu kusomesa batulabu lani bakimanyi nefujjo nelifuuka efujjo nemulekaana mulinga abasamize wala tajharu bisalatika wala tukhafi